Mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Nzani akuba ekifo bwe kiti ne mufika ebweru. Bannaine neetondera ebintu badde butali bulungi tetwamanya nti munaakola kino saakimanya kino nti munjagala okwekana wano. Twakola enteekateeka nga tetumanyi nti kifaanana bwe kiti naye kyatususseeko. Omukolo gwasusse obunene ne guva mu mikolo gyaffe. Ewasomi mutusonyiwe. Ne neetondera mwami jjejje yambadde amataala ago ne sikuriini ku bwereere.
nebambi ebirala sibibye temumunenya naye mumukubireko obugalo. Nenebaza nnyo bannange mwenna abambuzeeko ttebo bannaye muli bangi siyinza kumenya kinoomu naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Nebaziza nnyo Honorable Minister okujja ku mukolo gwange. Oyo muganda wange okuva nga musomesa tuwangadde ebbanga ddene neŋŋamba wakwadde mu birala twawukana nnyo naye yangumiikiriza nensigala gyendi naye nasigala gyakola ki ekyo tukikubireko mu ngalo. Nenebaza nnyo Principal tabaddeewo naye abadde bumu nange. Nenebaza mwenna abazze abakulembeze n'abatali bakulembeze. Nenebaza gavumenti y'e Mengo n'abavuddeyo abazze. Nebaza nnyo gavumenti y'e Mengo. Nenebaza nnyo mwami Muganga neyaza nnyo neyaza. Gavumenti y'e Mengo yampereza minisita nesimanyi watudde. Nenebaza Naalinnya okubeerawo wano munnayemuko owobereko ku bantu wonna wooli simanyi waali. Nenebaza nnyo jjajjange Kyeyuna ow'Akasolya simanyi wooli akulira ekika ky'ennyonyi Nakinsige. Yewanaye jjajja Kyeyuna emirembe mu Kyaggwe oyo ali awo jjajja webale nnyo okujja. Na buli omu akoze ekyamaanyi abategesi mwebale nnyo. Mwenna abali eyo nga buli omu yakutte mu nsawo kagube mutwalo kagibe meka banne twebbireko kaloolo. Mulangira neyanziza nnyo okunzikiriza okukolera mu kifo kino. Weebale nnyo weebale ddala. Ab'ekika kyange mwenna baganda bange taata wange aliwa taata. Taata wange aliwa yimirirako taata obubire ku bantu. Oyo taata wange gwe mbanyumiza taata buli bulijjo mu mboozi eyampeerera ate nga muto wa taata wange. Baganda bange mwenna muyimirireko we muli kubanga tuli bangi obudde bugenze. Basi abaana bange weebali mwagala kulaba ani ndifa. Ndifa nga wakikuba ndifa yatuddewo. Yimirire ate Shanita yimirira tulabe. Ate Jamiru ate Muzeeyi. Bwe baana basobodde okujja kuba be bakulu omusiwola Muzeeyi simanyi waali naye bano oyo ali wakati yamala okusoma ono Nifa oli Shanita basoma mateeka ekibuli. Mwebale nnyo mwebale ddala kale tugende mu maaso.